Ab'ebyokwerinda Mukono bakutte ssentebe w'ekyalo Luwunga ssaako ne banne babiri lwa kwekobana ne baleeta abafakkenyi ne bawamba ettaka ly'omutuuze ne batulugunya abatuuze. Amakubo babadde bagaggala ne banyaga awatali abakuba ku mukono. Sozi, chairman n'abalala ne bayingira ttaka by force. Ne bakuba abantu bange ne babagoba ku ttaka. Kakati wabaddewo ebiyumba, mmere, ente, biki byonna babisa. Ebintu byonna biri down. Okay? Mumpadde information kino waliwo abafakin bemuyita abafakin, but for me now I call them the suspected criminals. Mugamba balepinga abakazi, babba mmere y'abantu, bakuba abantu, bateka road blocks mu makubo, ebyo byonna mbinotinze. So tugenda opening a general inquiry file into those allegations, and whoever is involved I'm going to arrest from now. Njagule mu kkooti era bagera kusaranga mu mwezi gw'ekkumi. Ate kakati lwaki watunda nga tebannagusala? Situndangako. Banaani abaleeta? Abo nze sibamanyi. Baliwa? Sibamanyi. Oyo alinda endagaano nga nze nga natunda agireeta. Anti olina abakozi be waleeta okuyambako. Nze nagenda Makindye kuteekesa kukola gundi gye baatuwa. Injunction order. Ffe tetugirina nga team security Mukono. Ebyo byonna neetambula ne ngenda wa RPC okuva waggulu okuva Makindye bawandiikanga era byonna received nzirina. N'ogireeta paka Mukono wa DPC. Ne bajja ne bagisoma. Ne bajja ne bagisoma. So ate kati lwaki otunda? Nze situndanga. Kuba gwe waleeta abakozi okuyambako okukuumira ettaka. Nze sireetangako muntu awo akuuma ttaka. Sekisangawo bonna tukwate bakwate. Abo tebankwatako. Awuli ajja ng'alina egundi eyange. Abange be yakuza baliwa. Abamanyi nti we mwagula mwava ku ba agents basozi okugula baliwa. Oba kati mutya gwe woolina wagendawo otya. Surveyor yajja n'aweebwa omulimu. Ng'ani agumuwa? Omulimu gwava ku bantu ba boya bafuna sozi. Abantu abali ku ttako sozi be yatuuzaako baleeta surveyor era be bapimirako ono omugabo gwa surveyor. Njagala tubeere open. Madamu Aladisi. Nedda leka nzireyo olabika totegere kyembuuzizza. Abantu sozi be yawa omulimu ne baleeta abasaveya okubakolera. Be baani be wakolera endagaano nga bakuza ono? Mpalanyi. Tewaali ssente baamuwa kifo. Mpalanyi saveya awala we wagula wa Mpalanyi waani? Ye yatunda ku mugabo. Awalala wa Katabi. Katabi yaani? Katabi naye y'omu ku bantu. Chairman, njagala ombulireyo abantu. Lidako, njagala ombulireyo abantu. Sozi baakuwadde ng'abakwasiza okumuyamba ku ttaka. Waliwo Haji Adamu. Haji Adamu ki? Wakuze. Haji Adamu wakuze. Mbulirayo owookubiri. Ne Kayongo Boniface. Kayongo Boniface, mbulirayo owookusatu. Okuleka Mpalanyi kati obuzaayo babiri. Kati bebo kubanga bebo madamu nze nkunnyonnyola nze era sinawakana bali tobaddamu nze nkubuuziza kakane kakati madamu gabana ekitundu ekikoleddwako emirimu gyani okwava ettabi ono yagabana kuva wa sozi Haji Adamu oli gwe yawa omulimu. Kakati omusango guno wategerako nti gwaggwa mu kooti kubanga oli n'ono bali mu kooti. Kyetwasindika DPC ne CI ne CID okusoma ku ground yali ekiwandiiko kya kooti ekiyimiriza okutunda n'okutunda paka ng'omusango guwedde mu kooti. Nza wabujjawa ng'ate bwe twali tusoma ekyo ono twamuyita n'abeera ku ground. I think that is the process. We've never read any court order. Ate ono gy'ayogerako sozi agijjawa.
Because for me, I don't have any court orders. First, no, that is just a copy which is not approved by the RFC. But you can share the copy with the DPC. Because for the Tujirina, that security committee. Kakati sentebe mu office yange olw'olumu ina yadoza wajjako obeebi mu office yange. Wali onyinnyonyoddeko ku nsonga za Stella ne Sozi mu office yange. Mu office yo mbadde nzijayo mu nsonga ndala ez'abantu abalanga poliisi. Ne twali mu ya Major Matovu. You see? Major Matovu from 2014. Gye yali in 2014 if I even Ujegule mu koti era bagera kusalanga mu mwezi gwa 10. ate kakati lwaki watunda nga tebannagusala? Situndangako. Banaani abaleeta? Abo nze sibamanyi. Baliwo. Sibamanyi. Oyo alinda endagaano nga nze nga natunda agireeta. Anti olina abakozi be waleeta okuyambako. Nze nagenda Makindye kuteekesa kukola gundi gye baatuwa. Injunction order. Ffe tetugirinanga team security mukono. Ebyo byonna netambula nengenda RPC okuva waggulu okuva Makindye bawandiikanga era byonna received nzirina. N'ogireeta paka mukono wa DPC. Ne bajja ne bagisoma. Ne bajja ne bagisoma. So ate kati lwaki otunda? Nze situndanga. Kuba gwe waleeta abakozi okuyambako okukuumira ettaka. Nze sireetanga ku muntu awo akuuma ttaka. Tusangawo bonna tukwate bakwate. Abo tebankwatako awuli ajja ng'alina egundi eyange. Abange be yaguza baliwa. Abamanyi nti we mwagula mwava ku ba agents basozi okugula baliwa. Kati mutya we woolina wagenda wotya. Tugenda ku cleaninga buli kiramu. Tugenda cleaninga buli kiramu. Mwansanyusiza bwe mwagambye embumbogola naye sikola. Yes, there is someone gwe mwakukinze. Nagamba radis no matter oba omufakini ye mutiibwa nkuwaddeyo. Oba omufakini ye kansala bamutwale. Oba omufakini ye ssentebe bamukole ki? Abantu basobole okuzaala. Kubanga President Museveni yaleetedde embe lino abantu bakole emirimu gyabwe. President Hey,